The National Unity Platform started their verification exercise to verify academic and other qualifications for aspirants at local government. These include aspirants at Local Council 3 and Local Council 5. The Election Management Committee of the National Unity Platform will verify the aspirants in phases, and today they have handled Machinde Sabagabo and Chira municipality. The process involves looking at their academic documents, gauging their confidence, and how they are grasping the English language. More than 200 aspirants were said to be verified. Some of the aspirants who turned up are Julius Mutebi, the Chira municipality mayor, Ahmed Sechanzi, who is vying for the chairperson of Ndeje division, Princess Winifred Ndagire for woman councillor in Chira B, and Salima Nakayiwa for woman councillor in Iweyogerere division. Njagala kusooka okubeebaza mwatu omukisa okukulembera Chira municipality. Era tusobodde okukola ebintu bingi ddala. Tusobodde okuzimba amalwaliro, tuzimbye enguudo, ebyuma ebikola enguudo tubiguze, ebizimbe by'amasomero tubizimbye, ekizimbe kyennyini mwe tukolera tukizimbye ekizimbe ekipya, n'ebintu ebirala bingi bye tusobodde okukola. Tetuyinza kukola bintu byonna ne tubimalayo kubanga buli kiseera kiba n'ebintu ebikolebwako. Ziseenene zibaawo zonna tusobole okukola buli kimu. Ate ne bw'oba nazo ng'ozirina zonna nga ziri awo, era olw'embeera y'ebiseera oyinza obutasobola kukola bintu ebyo. Naye tukyali basajja bavubuka bato era tukyasobola okuweereza obulungi ennyo naddala puroguramu zinga kati puroguramu gye tutambuza. Omukulembeze yenna eyandirondeddwa yandibadde n'ebisaanyizo ng'asobola okwogerera abantu ng'amanyi kye bayita okutaputa amateeka, ng'amanyi nti ebintu gavumenti bwebireeta by'abantu si bya muntu. Ate n'ekirala mbeegayiridde nnyo kasita ogamba nti weesimbyewo ebigendererwa ebyo sooka biteeke ku bbali, sooka okwata ebigendererwa eby'abantu. Abantu balina ebizibu mu nguudo, balina obwavu, balina kasasiro, balina buli kafakalima yenna. Kati bw'oba okulembeza osobola okusobola kubanga bye bakulonze okiraba singa obadde ayagala kukola bintu bye wandibadde otulawo. Era nga neesimbyewo nga kansala ku Chira municipality nga ngenda okukiikirira ekyalo kye bayita Kyalwajjala 2. Lwaki gw'osaanidde? Nze nsaanidde kuba ekyokera ddala experience njirina nali mbaddewo kansala w'ekitundu ekyo nga kikyali kigazi nnyo era twafuna omukisa bakifunzizzaamu. Nsuubira nze nnyina obusobozi obuyinza okwongera ku ebyo bye nakolako edda. Vetting ewedde? Vetting tennaggwa naye ndi mugumu era ffe tuddako wano. Nakayiwa, who aims to replace the incumbent Betty Beth Namudu, pledged to improve living standards for women and children, boost economic growth in areas like Namave Industrial Park and Nambole Stadium, as well as prioritizing new projects such as Bukasa Port, the Standard Gauge Railway, and the Ginger Express Highway. Sarah Nakato, aspiring for mayor of Masaja Division, leveraged her experience in public administration and nursing to promise improvements in health care and job creation for her constituents. Kibatubanja okubeera nga tukomyawo kaadi okozi ate tubeere nga tutandikira bwe tukomye ensiisa zaffe z'ebyobulamu ze tuze nga tukola mu kisanja kino zigenda kubeera nga zikoma mu kisanja ekijja. Batemavuganya kubanga byenguze byengerera sisuubira nti nina kompitita naye bw'aba gyali era yakitegedde dda nti nja mulyako kaadi. Nze ndi shuwa mateeka kaadi njirina. Tukoledde ekibiina tubadde beesimu ate tukoledde abantu so ate nga n'ebitabo byennyini tubirina tweteeseteese bulungi nnyo tembeeta ensonga y'amaanyi Kyagulanyi Center Movement nga pulezidenti kuba tukimanyi nti local gavumenti zibadde tezituusa saavisi olw'ensonga. Dr. Shafik Sonko, running for mayor for Ndeje division, committed to building on existing developments by enhancing road networks, equipping health centers with medical supplies, and improving schools. Pavin Nakanja Komirembe, a recent archaeology graduate from Makerere University and an aspirant for councillor in Ndeje C ward, pledged to mobilize youth support for the National Unity Platform and advocate for better service delivery programs. Olwaleero tuze ku vetting bagenda tubuuza ebibuuzo tusabire ekisa kitambule naffe. Nsuubira
banga bembaddeyo nga mbaweereza nebye tukozeeko mu birabye twagenda nga tulinaku ekkubo lyaffe nga liri lya nfuufu kati bwenjogera liri lyaki lya koolansi tubakoledde eddwaliro eddungi e Masajja ekibiri basuubira olw'ebyo ebyateesa ebirungi eby'amaanyi bye tukoze mu kisanja kyaffe. Abasomesa baffe bali basasulwa ssente ntono the underweight, so tugenda kulaba nga babongeza ku misaala gyabwe. Ensonga y'abawala abamu batuuka mu myaka nga going into menstruation periods naye nga tebalina bikozesebwa, so we want to make sure that sanitary towels are available in schools and they are free of charge. Then we shall make sure abakyala naye tulondebwa abantu bonna lwakuba nti batuteekako specific woman council but tulondebwa abantu bonna oba musajja oba mukazi bonna bonna batulonda, so tukola ebizibu ebirijjo n'ebyabakyala n'ebyabaami. Council atwala n'amasula Africa Central ne Bida ku Ssaga Municipal Council zo wano ku kitebe kya National Unity Platform kulanga z'okwetaba mu dating mwenajja kaadi ate nzireyo ekisanja ky'okubiri okuweereza abantu abannamasula waadi nga bwe bagigaziza okuva ku zoni essatu ziteeka ku zoni okuli kutamadde amasajja ekibira kalina n'amasula Africa Central ne Bida. Other candidates including Halima Nakazibwe and Dorothy Nakanwaji for JA, Nabwama Sara for Seguku Ward, and Herbert Mukasa collectively condemned the NRM government for the inadequate school facilities, poor road conditions, insecurity, wetland mismanagement, drug abuse, and high unemployment.